Obubbi buno buli ku byalo okuli Kito, Kiganda, Kisoga, Ntenjeru, Banda, Kalagala, Ntanzi n'ebirala nga bino bisangibwa mu Town Council y'Entenjeru Kisoga mu district y'e Mukono. Jerome Musoke mutuuze ku kyalo Kiganda Kisoga ono mu kiro ekyakesezza olwaleero yabbiddwako ente 2 nga kino yakizudde Matumbi Budde bwe yabadde afulumye ebweru okebera ku nsolo ze n'asanga ng'ente teziriiwo. Zadde ziwera saa 6 nimpulira embwa saakifuddeko nyo ziwere saa 8 ekiro ninfuluma nkebere ku bisolo byange nga bulijjo tuuka ebweru nga bazitutte. Naye embizi mulimu kiyombe embizi eyasigalamu yamaze kufuguma n'afuluma ogenda otuukawo ng'ente taziraba nanga maama beeka ente balabika bazikoze eki bazibbye ne tufuluma ne tutandika okkuba enduulu abatuuze baatwanguyidde bambi. Musoka agamba ng'ekyokebera ku bisolo bye mu kiro abadde yakifuula tteeka oluvannyuma lw'okubbibwako embizi ze gye buvuddeko. Bajja ne bamenya ekiyumba ky'embizi ne batwala embizi. Engeri gye babba embizi eri mbadde ngeraako okufulumafuluma n'engezaako mu bisolo byange. Ng'enkola y'ababbi bano bwe badde ebbanga lyonna ente olwazibbye bazisalidde kinyana mpindi okuva mu kiralo we bazisumuludde era bamulekedde maliba na mitwe ennyama ne bakuulita nayo. Basala ne babalekera omutwe n'ebyenda ennyama yonna ne bagitwala. Obubbi bwe bumu bwe bwabadde Banda ku mulirwano bwe bubadde Kalagala bwe bubadde Ntenjeru. Ono omutima kati gumusula ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo anti emu ku nte ezabbiddwa abadde yagigula mu ssente ze yafuna mu nteekateeka ya Parish Development Model PDM era ng'abadde tannatandika na kusasula ku ssente zino. Kati mbadde nnunda naye yisiddwa bubi kubanga ababbi bannemesezza. Mbizi bazibbye bazimazeewo ebibimba bisigadde bikalu. Ente nazo bazze bazisaze. Ono si ye yekka n'abatuuze abalala bakabattwawa nga Ntulege olw'obubbi obw'ekika kino. Ababbi bangi mu kitundu muno. Kubanze nange bansalako awo embuzi 5 mulundi gumu ate ne bazisalira awo mmanju wange. Ababbi bajja ne babba ente ekiro ate jjukira amaka gano tegabeera n'abantu basobola kulwana oba ku resistinga oba kulwanyisa oba kukuuma. Bagamba nti basula ku bunkenke nga kati waliwo n'abatuuze abamu abatuuse n'okusula n'ebisolo mu mayumba. Waliwo omukyalo omu mukadde ali eyo sayidi z'e Kalagala eyo be baatwalako 2 n'asigazaako emu n'obukoko bonna n'abuyingiza mu nnyumba. Kyokka obubbi buno tebukoma ku nte zokka nga n'ebisolo ebirala ko n'emmere ababbi bano tebabitaliza. Ekiryanyo kya kutubba bisolo embizi enkoko n'emmere mu nnimiro. Mu myezi ng'e3 wano ewaffe mu Kito Kiganda twakabbibwako embuzi eziwera 16 twakabbibwako embizi eziwera 9. Enkoko zo nnyingi ddala kuba waliwo we baatwala ekisibo kirambe eky'enkoko. Okulima n'okulunda bano bagamba nti gy'emirimu kwe basibidde olukoba nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Ebitabo by'abaana buli kimu kibadde tutunuulira ekyo. Kyokka bano baliko bannaabwe balumiriza naddala abakulembeze okugayalira mu nsonga eno ne kibayitira n'okubasongamu ennwe nti bandibanga bagimanyiiko. Ne kyamaani waffe munafu tatufuddeeko nnyo ku byokwerinda. Nti abaana abamu baba wa kyamaani ate kyamaani ye naye n'abeera nga abakwekerera abo ababbi. N'okuuma bukuumi sitampu zokka nga zosobola okusitukira zokka nga tosobola kusitukira obuzibu bw'abanno ne bajja ne bakugamba. Richard Semakula omutongole ku LCA Kito Kiganda era nga ye muwandiisi waayo agamba nti obubbi buno bwatuuka n'okubeekozaamu akakiiko kalawo n'ekiro kyokka ekizibu kino kikyabalemeddeko. Era ng'oluusi tutambulako n'ekiro okulaba ntukuuma ekitundu kyaffe naye ku luno kyatukoze bubi. Kati bano baagala wateekebwawo amateeka amakakali ku bantu naddala abatambula Matumbi Budde ssaako n'okuzzaawo poliisi ku byalo. Epiki zitambula ku kkubo kuno obudde bwonna okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi paka ku makya 12. Lwaki tewabeerayo tteeka erikomako ku bantu bano abatambula ekiro? Singa ekizibu kino tekyanguyirwa kulinnyibwa ku nfeete abantu bangi boolekedde okufiirwa ebisolo byabwe sinakindi okubawaliriza okutwalira amateeka mu ngalo.